Honorable Mpuuga ne outfit ye commanding Greater Masaka. Yabakolera ebyobufuzi. We bamusingayo amaanyi bwa bunafuwe. Kati ye concentration yibere Masaka. District ziri awo nga mukaaga. Zikumala. Ziringa mwenda. Zikumala sebo. Wetaliro omumuka. Nkugambye zikumala. Kati kyogamba ne office ye yali badagiteka Masaka. Buterevu ate kulongoza kwandi badde Masaka. Ate kati Kampala waliwo business. That mukumanya okwo fenga ERP. So kompero omusajja ono close up. Bijirwa. Yino bijirwa ogamba nti Mpuuga ne DF ye. Okukola emirimu obulungi yandigenze Masaka. Era lonchi eyo yadde sana kubeera Masaka. Wali eri n'office enene nnyo ey'ebyobufuzi ng'eri Masaka. Concentration ye na buli kimu akiteeke Masaka. Akiteeke Masaka olwenzi. Kubanga eyo holiday evamu abaka nga 25 ku 3 ne babbaka 10 Eba 10 abakoze. Aba champion ye Kampala. Kubanga ultimately twagala report nga kaluka wedde olese eki. Sente zibayuwa ku no office wano. It is a waste of resources. Tezina makulu. Eno area ya wano ya Nuupu. Obaleka obaleka ne bakola emirimu gyabwe gya Nuupu wano. Guno ogende Masaka n'obateega. Wekiba kibooko kuvuga kibooko nevuga. Sibye bino omubaka. Leader opposition ya Kampala n'agende Masaka n'akubirayo omubaka we Masaka. Ekyo tebakikolanga ku IRP. Bakikolenga ku Mpuuga. So bakugamba nti ayagala kwesiba ku bwa president so amuwa amagezi ki? Sirowooza nti agenda bwesimbako. Sikiraba bwawesimbako. Yes, president wa kibiina wa kitiibwa bintu byonna birina naye alina injuries ku ekyo ekifo. Ekyo president. Sali redde. Era ajja kudda wali ng'omubaka Nyendo Mukungwe ne munne wa Kimanya Kabonera ne wa Masaka City. Tiimu eyo tiimu. Eyo tiimu nnene. Kubanga bolo de balina nababaka papa. Njagala okutegeeza. Baba kugula kinabagamba. Ne bagende Masaka nga tebanyaga muntu n'oguwe Kampala. Ne bakola political mobilization ye Masaka. Ababaka ba Nuupu bonna abava mu kolido ye Masaka bali badde bali mu kaseera akazibu nnyo. Abakyesiriikiriza mu mweni yupi. Kati nabo benyini bajja Kampala bakolera ebyo. Eno teri naawe. Eno teri. Era ffe Busoga kyovola bafu tuli banjawulo mu kisaawo. Era nze bwe naalonkinga ekintu ojja kulaba ng'ekyaffe kyanjawulo. Era nga kino kingira eri. Njagala okutegeeza nti amawulire gayina kuva eri wansi nga gambuka eno. So mukulabako si kibi tutandika ekibiina kye naye kyandibadde kiri Masaka ngaye wangamba ku kya Dr. Besigye. Kyeru kunjiri PFF erina kukolera eyo mirimu. Jurisdiction wano waliwo play omulala. Mumulekeewo. Wetuba twagala jjajja ogenda nti nga mukola bya jjajja. Nze wendi awo kupea. Wali kubya jjajja. Naye olaba abatabiriiko we bazannya. Bo bazannya byabo. Kyokka public ate nedda kunze. Public netabasalira musango. Ne public eno. Okitegedde? Buba budde. We butambula ne butambula. Abasajja wetubanga tuli ku bya jjajja agende. ERP proposal yaffe ye Kabaka. Kubanga Mpuuga yali alina okweddiza Greater Masaka akungewo abenga president waawo. Era nga bona akola ebyobufuzi eyo olina okwebuuza ku ba DF. Ensonga bwe ziri ez'okubagamba. Kati bamukaako baba bagenda kola bati abagala okwesimba muno. Nandi kakati mu strategy ya ERP te accommodating buli muntu. Abamu mujja kufiirwa. Mulimu abafiirwa. Mu plan mulimu abafiirwa. Yes.
mulimu abafiirwamu kati nolaba ekimenya abanupu obutakkiriza strategy eyo nsonga eriyemu nti Bigirwa Moses atwale Busoga ffe tube nga tukoma wano wokka abaatunafuyiza ate twagala okwetala eggwanga lyonna naye nga byakwetala bwetazi nakulambula boda eri luddawa ne muvaayo muyisaamu ggaali naye nga si kuwangula bwa president. So nga ekyo tekikoledwa ky'ogamba jjajja akyanywa kyayiwe akyakola emirimu gye talina n'amugamba era nalabye anajjajja alina omukisa sigulabanga oba alogerawa ogamba kati bakiwandiikawa nti ekibiina ekirala kiba kizize kirina kugenda omukulembeze constituency bwava we kiba kibeera okusinziira ku political situation ebeerawo ani bakiwandiikawa bano bannabyabufuzi babiruddemu bo babiraba ne bagamba nti kati wano constitution bwe kiri mu constitution tekiriimu kati nze nyinza ogamba Bigirwa nti gwe beereeyo beeraawo egindi alina Kamuli bamuzaala Buyende lwaki yagenda Buyende bamuzaala Buyende era gye yalinga yesimba kati we Kamuli kati nga nzirawo nga mugala Bigirwa ddayo Buyende nga emboozi mukakujenziza okunyumya tugalewo emboozi eyo mwana tugaleyo emboozi eyo tugalewo lwaki yewa Eastern yonna anti kati yagamba nti mu Eastern anti lwaki yewa Eastern we Buyende naye namuwagira era nkyamuwagira okutwala Kamuli municipality nze sijja kuba mu mboozi ze oba mu mboozi zongambye sibanyo bayazoogedde naye baba yazoogedde sijja kuba mu mboozi so kubanga mayiti waliwo bakiwandiika nti Bigirwa ateekeddwa kubeera namulikwa Buyende oba kati nga Magowego gyali Bigirwa kakiikirire abaawa abeekamuli because eyo yona area be baana baawo because eyo yona area Bigirwa asobola n'okubeera MP w'e Lubaga tetwakasooka kulaba gwe kabaziguluka bandiso onawe osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusoomozebwa ofiiriddwa olwaziza n'okusoomozebwa okulaba nkusaasidde nnyo asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Mathias Kanjako nyina Honorable Walter Samuel Lubega Mukaako muna DF Democratic Front ate na muna DA tugenda kwogera ebigambo eggwanga we litambula mu byobufuzi naddala okusinga ddala mu byobufuzi ebibiina ebipya ebimerukawo n'embeera nga bweri mu bibiina ebimu bajjayo mpapula ebirala byamaze olangirira ne bigamba okujja empapula kunaatera okutandika tugenda okusinga okutandika agenda kubuuzaako Honorable tutandike okwogera ebigambo Honorable Mukaako tukwaniriza buuza abantu mbalamusizza nnyo ne mbeebaza okulaba MS ne byetuleetera ate n'okwogeraganyaamu nga tuyitamu MS nga kwe kuzimba nnyaffe Uganda ne Buganda mu ngeri yemu neebaza abakozi ba MS sebo mwebale okutusoosootolanga akatuuso akalungi programu ebanyumire tweyanziza nnyo DF egamba etya DF ng'emaze okweyubula evudde mu National Green Partisan Party DF mugole mu kisaawe tannabala kumala weeks 2 ate wajjidde asanze abantu bateekateeka emikolo gya Ssekukkulu mu byobufuzi n'okulonda kale tafunye nakadde kagenda kuzikola naye yeteeketeeke alabe bw'anaayambala amasuuti n'ebirala asanzeewo okusoomooza nti leero ku luno abagenda okulya Ssekukkulu bayinza obutagirya kubanga balowooza amataba omujjuzo n'ebifaanana bwe bityo ayina naye okubaako kyakola okulaba nti amataba n'ensoke tebimala awo bantu kale nno okusoomooza we kuli mu byokulonda abamu ababaddewo bagamba n'ogamba teri budde wakola reforms electoral reforms constitutional reforms naye ate twalabye amateeka agayitidde mu weeks 2 wabula kituufu kakati
okyasobola okukyasify nti obudde tebuliwo. Speed yawadde y'amaanyi. Ekyokubiri Uganda yabaki si yaffe okusalawo kuba kwabaki kw'abantu akalulu kateekanga 12 ne mu election cycle ezibaddewo okuva ku Ssemwogerere. Ku Ssemwogerere twalondanga mu Gwakusatu kubanga yo constitution yawandiika nti waliwo crisis yeekugamba nti president alayira mu Gwakutaano. President alayira mu Gwakumeka? Mu Gwakutaano. Ate president akaluluke kusinza ku district eziriwo n'ennaku ze bawa buli district nti lumu. Osobola n'okutandika mu December. Era president agenda emyezi gye 3 wamutuukira mu March nga mulonze ng'ate namukyalirayo emyezi emeka? 2. Kiki magic ki eri ku lunaku lwa 12 January leero ku luno nga n'okulonda kuno okubadde wansi wa Mwami Museveni tewannabaawo okubeerawo 12 January. Waliwo okwaliwo nkugaye ku Ssemwogerere kwali mu Gwakusatu, okwaddako okubeesija emirundi mu Gwakubiri n'omulala nga Gwakubiri, okwaddako January nga gwako. You see, bino ffe tubyeteerawo naye bwe tuba tumanyi nti bwe tuba tulina kye tusobola okukola eggwanga lino ne litagenda ne litagwa mu nakabenge yawa oba mu ntata z'omuliro, abantu ne batafiira bwereere kifa mukokko. Tolowooza nti olunaku olwo lusobola okuseseetuka? Lusobola, tewali kitasoboka. Ekyokubiri, oba ne bwe tutaalukyusiza waliwo amateeka 2 agayisiddwa. Speed. Ng'ate makulu nnyo okusinziira n'obunkenke bwalabye kyekitegeeza obukulu bwago. Lwaki ate gano yo geeteetaaga nnyo tetusobola gayisiza mu budde buno. Kale nno eggwanga lyaffe ab'NRM aba-DP abatalina bibiina aba-DF ab'ebipya ab'ebikadde, eggwanga lyaffe abavubuka abakulu, eggwanga lyaffe ffe tulina odyeyonoonera, ffe tulina okulizza engulu. So gemba ne Buganda ge mataba n'ensoke DF zeesanze, ate era kwe kusanga nga tuli mu kiseera kya nnaku nkulu eza Ssekukkulu kubanga kwe kulonda abantu bali mu kweteekateeka abaagala okuya ebifyo okubisigaza okunyakula ku kavuyo. Kakati nno Ssekukkulu bagamba oli yayimba nti mu nnaku enkulu ezimanyiddwa mu mwaka mwe muli ne Christmas ebaako akayisanyo. Olwamukaaku nga tetulava ku nsonga za DF njako ebibuuzo nga 2. Ekibuuzo ekisooka kyekya abasinga batunuulidde DF ng'eyaza okulwanyisa NUP. Anti oluusi n'ebigambo oba mu bannamawulire kati ab'ennaku zino naye gwe nali sikumanyi mwavu oba ne MS nali kimanyi kubanga bwe tugamba abasinga be baki abasinga be baki. In fact nga mulimu nombaka wa parliament nambuzi kati oyo be basinga n'abamu abamu kubenjogeddeko nabo bagamba nti abamu be basinga ate mu Buganda wano wezze abamu okyogedde bulungi waliyo siyediza abamu bagamba bwe naye tekisobola kuba abasinga abamu tugende n'abamu waliyo amaloboozi agamu agagamba bwe gatyo naye ate olina okwebuuza kiri nga tumaze okitereeza be bava mu kasonda ki abamu budde oyogera ku Nambooze avereri wa kibiina ki omubaka omulala gwoyogeddeko simumanyi oba ogambye nti waliwo omubaka omulala ngambi in fact kuliko n'omubaka ye Nambooze kati abamu abalala bannabyabufuzi nga naye bava mu kasonda ki ak'ebyobufuzi n'okutegeera kw'ebyobufuzi. So abantu basobola okuddawo ne basaakaanya omanyi gwe bayita okusaakaanya naye nga si eddoboozi lya bonna. Owulidde gwe bw'olabanga oli nti weetalanga oli agendanga nti weetalanga namutala omunyageko ente namutale si be baba abangi olwo n'ogamba tiweetalanga oli afiiriddwa mujja we bamuziika ddi
bamuziika ddi yasoka banango kuziika nogamba ng'osanyuse nga olumiddwa nnyo kale nno nakino bwe kiri ffe tetumanyi NUP we yakwata mu Uganda era bwe baakiwandiika mu constitution nti wano waayo gomanyiwo ebyo nabiwulyako nga ne FDC ekyaliwo era ne bagandirize kutawanya FDC people power ekyava mu NUP bweze kwegamba naye ate aba DP tebayogerako nti bannange reform agenda eze kutawanya DP tokyajjukira n'okuwagira bagamba semwogerere Haji okyabijjukira ebyo DP egambye tuwe Besigye akaki kalulu era kisinzira ni abayogera awulidde ate era wadde abantu bayogera bati tikyagaana people power kukula na NUP kubeerawo sibo kiri lwaki bwe kituuse ku DF yo ina kukatirwa nanti omu ku chief coordinator wa mwendo za muyita coordinator national coordinator yali member wa NUP ne bafuna obutakanya katiboye NUP be yafuna yabwe eriawo NUP be yafuna abaali abapya baali bazaaliddwa mulembe bali koma bibiina by'obufuzi ebirala ati emboozi tugiggalewo kati kibuzo kyange kirala ku nsonga eyo nali ne bijirwa wa Eastern Revolutionary Platform ne tunyumira ku DF nagamba DF ekisera kyegiddemu kirungi naye DF ne ofiisi zaabwe bonna balina okukwata ofiisi na buli kimu ne babiteeka e Masaka ne bakola concentration mu district mwenda ezikola Greater Masaka obuwagizi bwabwe ne bubeerawo kubanga wano NUP we tebana buwagizi bagenda kufuna mbozi badde nga ndi tugigaddewo eno ndala eno political empowerment yemu si yemu yakulwanyisa oli agamba abaze kulwanyisa NUP kubanga bagenda kudda mu bifo bya NUP ye mwami bijirwa agamba office muzitwale yakisoma mu constitution ki nti ekibiina ekirala ekize ekyo kiina kubeera Masaka ate obuwagizi tugalewo emboozi eyo mwana wa kitange buli Masaka mwami Mpuuga disinga mudde Masaka kati nze ndiki nze banzaala Masaka oli weno amuli ati waawa siwe Soroti kati si be bakulira electoral commission ya DF be bakulira electoral commission ya DF bani amuli ati mulambuzi webulemeezi ogamba Amuriat Samuriat poa wali tulina Amuriat Pasco Pasco yagenda na kwesimba ku member wa parliament ya marking akati byabaka makulu wa DF ya marking atadwongo ani Tango Doi kalve natuda mu obubozi nawe obubozi mwami gweso tunula butunuzi tubadde ne mukulu Kasibante wali ku mawulire gwete kijja kukosa kuba temulimu area yemu tuwale ku CBS naye mwami Kasibante ayogedde akyali interim mwogezi wa DF naye bwayogedde buli omu namanya oyo asobola okumakinga bali omunsi ne baga nti oyo asobola okumakinga Dombo kakati awe tuli kale aleeta obubozibozi nandi nkugambye obubozibozi obugamba kati bakiwandiikawa nti ekibiina ekirala bwe kiba kizize kiina kugenda omukulembeze constituency bwava we kiba kibeera okusinziira ku political situation ebeerawo ani bakiwandiikawa bano bannabyabufuzi babiruddemu bo babiraba ne bagamba nti kati wano constitution bwe kiri mu constitution tekiriimu kati nze nyinza ogamba bijirwa nti gwe beereeyo beeraawo egindi alina Kamuli bamuzaala Buyende lwaki yagenda Buyende bamuzaala Buyende era gye yalinga yesimba kati weekamuli kati nga nzirawo nga mugala bijirwa ddayo Buyende nga emboozi mukakujenziza okunyumya tugalewo emboozi eyo mwana tugaleyo emboozi eyo tugalewo lwaki yewa Eastern yonna anti kati yagamba nti mu Eastern anti lwaki yewa Eastern we Buyende naye namuwagira era nkyamuwagira okutwala Kamuli municipality nze sijja kuba mu mboozi ze oba mu mboozi zongambye sibanyo bayazoogedde naye baba yazogedde sijja kuba mu mboozi so kubanga mayiti waliwo bakiwandiika nti bijirwa ateekeddwa kubeera namulikwa Buyende oba kati nga magowego gyali bijirwa kakiikirire abawa abeekamuli because eyo yona area be baana baawo
because eyo na area bijula sola n'okubeera MP we Rubaga tetwakasoka kulaba gwe bakabaziruka kabaziguluka baniso kama I mean the mentality y'abantu ya owawan nga MP lwaki bakomerera ate Waiswa ne Rubongo ya anti ngamba ebyo anti bwe bozi bwenga bwesibeera mu kati ako kabozi bozi tugende ku nsonga endala tugalewo bozi ebibuuzo byayo bibadde byebyo naye mu kibuuzo ekisembyeyo ine envuga gy'onvuzeemu akataka ate kati ya gwe tokirabe nti bubozi oli aleeta atya nti okwogera ku byobufuzi kati ebikulu woofiisi muzitwale laba ebyo bijja kufaanana n'ebyazaake byeyakoze mugeze Masaka muli mu Buddu Rakai Buddu Kochi mukoze omukolo munene nnyo naye ng'emboozi yo yakwogera ku mpuuga ate empuuga era nga bumanyi ate mubbi ate kakali ne miliyoni simanyi bamuwa 3 gajja okunoonya okukuuma akalulu bw'aba yatuusaako 9 era mumwongereko ezo kakati wa 6 kakati bwe wati naye nga mpuuga gwayogerako mu Buganda ne mu Uganda yonna ye yasinga okuleeta akalulu kaki ka NUP be bagamba nti bagenda mu kooti ye DR forms ze zaaliwo ezabazaake mu Greater Mubende Mityana tezaaliwo omukazi bamwa DR form wa DP n'agamba kati nze nziteekewa kakati bazaake baalimu okuleeta no mwami Mpuuga yakola yaleeta ba MP almost Masaka wonna abamulemerwa wati n'agandi babeere ba DP ono banabeeno mu Greater Mubende abeenaale mbayitawo batya Mubende yonna district eri mubeenaale ulide bayitawo batya ne baagala teyayambibwa zaake yayambibwa Mpuuga ate era baagala tata wa zaake amukuba ulide ne Kaaluwanga teyayambibwa zaake yayambibwa Mpuuga obwongo bannange obwongo buno kati ku ssaawa eno nga n'akalulu kaatandise dda tuli mu kalulu akatandise aka special interest groups constituencies 3 bavubuka abaliko obulemu n'abakadde mu kifo ky'okugamba nti katuli eno tutongoza kino balese Museveni kubanga biggwako lwakubiri balese Museveni awaatwalewo alimu kuvuma Mpuuga bwe banaamalanga bagamba nti Mpuuga yatusudde oba DF ekyokubiri bali mu kunoonya bakika kyazaake balala yayise Saabazoganyi bali mu kunoonya mu kika kyazaake balala eno baleese simanyi banobiyaniri simanyi eri baleeta baani olwogera okulya Selekita Devi olwogera okulya Baswiti Mama naawe teebereza NRM gye tuvuganya eyagala ababaka 503 yo beenoonya gwe ku 503 toweza nako oli mu 3 goonoonya guva ku byamuwanga oli mu 3 goonoonya kubanga Zakaya dagamba kati abatufulumiza twafulumya ne bano tujja kugenda tufulumya omu ku omu gw'osigazeewo bameka tolaba nti oyo mulalu ekyokubiri bw'oyimiriza Otafire n'oyimiriza bali omunsi n'oyimiriza Kateekyumbwa n'oyimiriza Kajiigi n'oyimiriza Dombo ne boogera nkwadde bwe oba Musira oli ow'Egindi Musira ow'Embaale Rastaman n'omuyimiriza ne bamala okwogera bw'oyita Zaake abaddamu ki kakati be baleeta abala ate baliibeni kakati Mpuuga yagamba ye Mpuuga gamba bannange saagala kulaba nga Abeid agudde kubanga oyo wa ntomo sagala kulaba nga baagala agudde oba asigaddemu NUP it's okay sagala kulaba Juliet ate njagala ne bamukaakuba jje njagala ne Mabike ne Kasibanta akomyewo n'abalala kwaba ani ayagala eggwanga lino okusinga omulala era kwaba ani akolerera mwami Museveni okusinga omulala oli eyagenze eri nga Museveni ayisaawo kyayisaawo n'ayogera ebitaliimu yasinga okuyamba mwami Museveni batolowooza lwaki bali ate bakuba abo bomentioninze naawe nga kuoli babakuba nnyo okubafiirako kakati nze mbaddiremu nti atali bo ngamba goloza lwaki anti kyeŋŋamba nze mbaddiramu nti atali bo gwali eyo ng'owulidde emboozi eno tandika okuweeyinga otegeere so struggle egenda mu maaso be bamanyi nze ebyange bya DF ebyange bya DA ebyange bya DP block byobumbuuzi naye abo sigenda boogerera abo kati nze njogerera abalalu oba balina bye beetikka ku mitwe ne bafuuka bwe batyo sirange sitegeera oba balina because sometimes ogenda ne weebuuza naye
wano nze sitegeera oba bo naawe gwono kiddamu nga munamawulire tebigatta okuba mwa Museveni tuli mu wiiki ya kulonda bavu special interest group ogenze eri emboozi ogiziza ku bintu birala tosobola nagamba nti kati wano bannange wano mu Rakai abavubuka tubawangudde tutya naye ng'obuwagizi abantu babulina abeeyo abagamba nti oba NUP etwale kati abantu bwe batyo obatwala oti laba ebyannalukoola wano ate bajja ne bakyankalanya ne bajagalize ensi ne balowooza nti balina kye bakola nga tiwali kakati mu parliament kubanga bagambye bagenda ku court of appeal era gugenda kumala mwezi gumu gubamegge oba tegubamezze baguveemu nga bava mu gwa president kati emyezi 10 ogiwadde mwa Museveni nga kawempe teina ddoboozi ne opposition toyongeddeeko mulala ng'omusaala guwandifunye ne mugaali kale katukugosese nalukoola gwafuna katukukozese ng'aba opposition temugufunye nga miliyoni 10 ekyandibadde kijja nga kiyita ku mubaka numerical strength na nakyo tokirina naye nga ali ne mwa Museveni yagamba abandi ntawanyiza baasirikireeyo kakati ani abayambye munne oba oyambye oli okutambula kamali mirundi asaana akomewo abagambi munnabyabufuzi era abiruddemu nalabye abasajja n'abakazi basaze eddiiro mu kusala eddiiro ne bayingira ebibiina ebipya officially president yaddagulawo omwaka gwa parliament ogusembayo kati wano sente miliyoni 10 zibadde zigenda ku mubaka katugambe nga Honorable Mpuuga nga Honorable Lutamaguzi owa DP nga yagenze mu NUP zisigala zigenda ku DP zino miliyoni 10 buli mwaka electoral commission oba zigenda mu NUP n'ekigambo kusala ddiiro nakyo tikikyajaawo kubanga bwe mubeera mu lutalo ng'oli mu dduka ekibabu luka kibabu mukusala eddiiro weeyagalira berebeera nnungi ani agamba nti bw'oba mu lutalo ng'odduka oba teweeyagalidde kuva wabi kudda walungi oba okoze choice anti oba okoze choice ekujja wabi ogekyengudde gandi ekigambo kusala ddiiro kubanga obanga agamba nti enewe kyeyagalire naye kino si kusala ddiiro nga bw'olaba embeera y'ebyobufuzi bweri kyokka okudda ku kibuuzo kyo definitely anti etteeka ligamba nti sente omubaka wa parliament zaafuna sente zifunibwa ekibiina zisinzira ku babaka ba parliament boolina kakali mu NUP atugambe bwe bawavuddeyo abaka 8 kati eneeba ekyabalina ekyokubiri bwe bayafuna Balutamaguzi nga bavudde mu DP eneeba ekyabalina anti ngamba anti teeka constitution yagamba omubaka anaabanga waddembe okukyusa kubanga ayinza okutuuka mu mbeera eyo ng'awulira yaziira dda gyakola ki gyali kakati therefore etteeka likiza era n'abalonzi bakulonda bamanyi mu mwaka ogwokuna oli waddembe okukola ki okukyusa so resources omusaala aba agufuna ye nga ye ku lw'abantu be n'ekibiina kye therefore ne sente eziyita ez'omusolo zebawa ekibiina olw'okuba ababaka gye beina era bebo bebeerina toyinza kuddira kati nga singa kale katugambe singa omubaka wa NUP yafudde nga Seggirinya bwe yafa kati newaddawo bannambi toyinza ganda naye eriyo eri bwe twali tugira kati omubaka yaliwo yali Seggirinya tukyamalayo kisanja kya Seggirinya nedda sente era zikyuka nezijjawo nekino bwe kiri so kati mwebe mwafunye sente zigenda kujja mu DF n'akabuuza ajjako ate mbadde manye ekyo nakyebuuziza nekinumya n'omutwe ne ngamba naye kigenda kubeera kitya kati nze nga mmanyi kati naffe aba DF babatwale abasobola era tetujja kuba claiming ate mwinaayo temwinaayo asaze kuva mu DF nga ina wala wadda gamba nti bweza bw'obeera ng'oli munaddiini mulungi gandi Katonda yeebale DF yo teyafunye ekizibu ekyo NRM yeri mu bizibu ebyo NUP naye ba DP byempulira na UPC maybe ate akolo tabadde wa FDC nawuddeko wa FDC nayo naye weebale Katonda yeebazibwe at least ebibiina nga PFF ebibiina nga DF there is something ekikolebwa ekiyinza okuyambako kyekitegeeza okubeera ne brain power ng'okola ebintu
tomala gakola bintu bino byakuwoza nze ndi Ssaabazoganya naye nga buli kimu okikolanga mulalu. Era Ssaabazoganya ekigambo kiwulira. Ssaabazoganya abazoganya buzoganya. Buzoganya sobuzoganya mu mbeera. Oyinza okuzoganya nga Messi naye n'otazoganya nga nakugamba kinno. Kuleve yabadde nga Maguire nga yetafaayo gy'ateebi. Maguire just amawulire gabadde ku side ye nga Maguire. Kyengamba ndi nga yetafaayo gy'ateebi. Kasaasalawo ndi ngenda kuteeba nga yaguyimiriddemu bw'ati n'asalawo ndi nja kuteeba. Naye ate ennaku zino tulatandise okulaba nga takyakola ebyo. Kansabe n'abo betugambye nabo bafuuke nga Maguire nti Maguire wajjo si ye wa leero naye baganye okufuuka bwe bati ne bw'obasabire essaala ez'enkanaki. Mukaako. President Museveni nga wanjawulo nnyo nammwe opposition. We yabadde mu State of the National Address emisumaali yagikomere bwe yatusokomerera abaka ba Parliament yakomeredde babe. Yakomeredde Zaaka ab'Emityana mulonde bulungi n'agenda ku Lutamaguzi naye aba opposition badkwata ebigambo by'obusagwa ate ne babikuba aba opposition bannaabwe. Omusajja oyo Omwami Museveni azannya omuzannyo gwa ndobo era mubi. Naye agutegeera. Kizibu muwa kaadi. Osobola n'omuwa kaadi. Asobola okusalawo. Omanyi nalabako ku red card. Yava e South Africa. Ghana yali erina ttiimu gyezannya nayo. Ghana yali esamba Uruguay. Ndowooza era yali the notorious gundi. Suarez. Ojjukira olwalo yaluma omuntu Suarez. Ojjukira omuntu gwe yaluma. Naye ne kikyusa mu Premier League. Naye eno yakwata mpira ng'alaba ebula eddakiika 2. Omupiira bwe guyingira ogiregedde. Uruguay yamala eyiseemu. Kenjagala okugamba Suarez bye yakola byali bibi nnyo kuba n'okuluma omuntu kibi nnyo. Waba obanga musezi. Okukwata omupiira ne bakuwa red card mu kaseera nakyo kyali kibi nnyo. Naye yayamba ttiimu ye. Kyayamba ki? Ttiimu ye. Museveni yenzanya gyazanya azanya bya Suarez. Bwe yawadde alondobayo baakuba amasasi. Lwaki gwoloza yalondobyeyo Zaake ne Lutamaguzi. Kubanga ayagala bali bafuuke nga abanyiize bakomyewo abo naye nga bamuyamba nnyo bano kubanga babeeramu. Kati ate olina line gy'ompa ndala. Ogamba bwe yabadde akuba Lutamaguzi. Awo tulekera awo bategedde bategedde. Lwaki Samuju yamwogeddeko? Teyamwogeddeko. Bali banyiige bamwongere akalulu Lutamaguzi ne Zaake bakoma mu Parliament. Owange so. Owange so. Lwaki yayogedde ku Segona? Teyamwogeddeko. Kakati gwe teebereza abatasengejja eri bagenda kulowooza ki? Muddiza Lutamaguzi naye nga mukufuluma mu Parliament wali n'obutajjanga waliyo State of the National Address ng'ani namba emu. Ono gwe kugambe yabadde eri ne bwe baamuwa n'ajja n'abeera Commissioner wa Parliament oba Commissioner abubeerako nnaku mmeka. Ye nyini is a time bomb. Museveni asinga kwagala kiri bali abeeyisa obulungi oba oyagala bano abeeyisa obubi ne bafuna red card amangu n'osigaza 10 nga bw'osamba. Era bayagala bali abafuna red card. Kali ttiimu bw'ebeeramu omuntu omusiru nga yaalinyira n'awatalinya n'obategeera era Africa kyeyamalanga esafaringa. Abazungu baatusoma nga bakooki bagamba bali mu bakozesa ensobi. Oba oliawo ekifirika nga kize kirinyidde mu box oba oliawo ekifirika nga kize twakomanga ku qualifiers batuwadde red card. Cameroon okyagijjukira bagambye mujje n'emijoozi emituufu yo yajjanga egisazi bw'otafuna abo kati ya Argentina eba esanyuka busanyusi. Bano kye babagamba bakola kirala bagamba bw'oteeba tojjamu saati yo oli ajja mu saati. Kati bw'onootuuka eri ono finals ani anaazisamba. Germany gwali ogirabye ng'ekola ebyo. Ne bagikuba musanve sigala nzikakkamu. Akati nkulaze ekirungi bino bikyaligo byogedde Suarez. Museveni asamba ki Suarez. Bano basamba kikojogo. Ayinza okuba ne talent naye nga tasobola na gyeyambisa. Kati abo ye baayagala. Mukaku tasobola mwagalayo. Kubanga yakugamba hang in there.
tuli aruwa nti ye bakutte buli omu nti ye kozesa discipline musigadde abantu babiri gwe ne Sulaiman Kidandala ne Katabu gwosigadde Mukaku kati gwe candidate genda otendeka abantu ekiro making sure buli omu omwetaago wajjemu omwagala wangula akalulu Kasiyano ne bwana ava mukomera nga yakawangule nova tokyamujjayo bano bo babeera ku birala ewanna kwedde walaba bakasuulawo abo bayagala kubanga tasobola kupima tasobola kumanya abantu baffe abatulaba njagala mubeeko bye muyiga kakati ono tamanya ddi lwafuluma mu parliament kali oli akoze state of the national address anagikuba mu bituli kyataabaddewo era olunayimiryanga bagamba nti agwe tolina kyeyogera kuba nawati wazira mu state of the national address kubanga ate ani azimuwa tebasobola kuwa kwogera ku byotabaddemu ne bwobanga oli ki you were not there what are you commenting about kikyowakanya kyotabaddeko wano wesanga babaka ba parliament n'omusanga nga mubaka wa parliament nakugamba nti nga yaliyo mu parliament naye nakugamba nti byayita sitegedde asoka ne yekazakaza wabiwula ku byaba commissioners okufuna egundi tebakyogeranga ekyo bagamba sife twaziyisa naye parliament si yaziyisa bande babeerawa bagenda okuleeta nga buli kimu bakiisa kubanga budgets are originated in parliamentary committees eya budget ne commission bwe bamala ne babireeta mu plenary bwe bamala ne babitwala mu minister of finance ne babitwala mu treasury ne bikomawo ne bayisa kimu ku kimu okumala emyezi 6 kati either in fact bobenanga uli mulonzi omubaka agambye nti saamanya gye byayita wandibadde tomuzizaayo ddala kubanga yakulimba yali mu parliament sente abadde ali azabwerere teyakubuulirako nti babiyisa tamanyi sekikuwa yasaana kusooka okugenda ku ntandaalo kubanga emyaka 25 ng'oli mu parliament kati teyabadde ayivatinze dda tatandise ku ntalo za sodo na gundi bali bamanyi bwe bazanyira ku bwongo you see kati omuntu ng'oyo he's tired awulidde kale nno nkututeyo muganda wange otegeere tubuguyala tutya tubuguyazibwa tutya awulidde kati oli swalezi omutegedde swalezi oli swalezi bw'alaba nti wano nina okuluma golo tubadde tuliidinga emu luma omusajja banyiige babawe ne red card bw'oli swalezi bw'alaba nti alina okukwata omupiira ajja kukikola owulidde ajja kukikola so muganda wange eyo embeera eriwo ekyokubiri munamu mwebuuzenga ebintu ebiba bibawo tebijja lwabwereere kakati tuli mu kubeera diverted okuva ku bikulu akalulu kagenda maaso akalulu bali mu kukabba kakubuli bwe kabbiddwa olwaleero nfunye amasimu agava eteeso emu evudde Nabiratuk endala evudde Iganga Greater Iganga nga ba coordinators baffe ne ba electoral officers baffe aba DF nga bagamba abavubuka avuka batuuse ku aba electoral commission we balina okujja empapula ez'okulonda n'abeeno mu west eno ekyenjojo batuuse balina okujja empapula ez'okulonda nga bagamba electoral commission bagenda kudda ku Lwakubiri kuba eno yadde public holiday ali eno weekend obitegedde now omuvubuka bambi civic education tamufunye voter education tagifunye agenza wali o electoral commission teriyo naye yagambye nti okwewandiisa kw'abavubuka kugwako ku Lwakubiri badda ku Lwakubiri tebamanyira wamana agenda oba bakiwakanya batya oba kooti owaaba otya that is rigging naye kati bannaffe abakulira opposition bano Saabazoganyi bali eri mu bintu birala beerabidde nti mwami Museveni bw'afuna obukiiko bw'abavubuka ku byalo 7,000 kumpi n'ekitundu bonna n'abanga abufunye aba afunye ba campaigners 7,500 kati bw'otwala abaliko obulemu n'otwala n'abakadde obwo abagenda mu miliyoni ezi actually 3 bw'ogattako abakyala nabajja bakola bwatyo abagenze mu miliyoni mmeka 4 jamu abatamwagala jamu abasiru jamu asigazeeko 2
buli omu kubbiri ne bw'omutuma abantu 10 aba agenda kugamba nti nalozeseza abantu emiliyoni 2 omanyi kitegeeza kati ono tutunulira nnyo baka bwa parliament bwa president omanyi kitegeeza akaluko bwa president bali mu kukabba kati bakabbirawo kala ategeere amanye na lwaki ebibiina bino nga DF bize n'ebirala because at the same time luli twagenda mu kalulu ne tugendayo nga abazibe b'amaaso owulidde nojja no 2 n'okuba Mukaaku n'okuba Sulaiman Kidandala n'okuba Kakande n'okuba Muyizi n'okuba Sebuufu n'okuba bonna bali bagenda kuba member ba parliament n'okuba Bakasibande n'okuba Mabikke n'okuba bonna n'okuba Mwiru n'okuba Babizitu n'okuba Karuhanga no abaaliyo ng'olwedde bakola omulimu n'okuba Bakasiyano 2 tonamba na kuyingira wali bw'omukulu we yayimira n'agamba nti wano njagala Ayume kulu Kyagulanyi Ayume mutabani wa Ayume si uwo Wayero tomumanyinako nakati bukyajja mu parliament tabeerangako n'omulundi n'ogumu na opposition naye ye gwe yayimirira n'awanika omukono nga tasobola kuwanika gwa Kasiyano era n'asindika embwaze okutuuka ku balumbu y'abali eri bakube Kasiyano ekisajja ekyo kibi nnyo owulidde constituency ya Kasiyano waduliyemu neya okay wayatuka Arua yalaba talina kusitula Kasiyano Abia baliyo banezima talina kubasitula betwakola nabo mubiri byotegedde yasitula Ayume nagambo ono mutabani wa Ayume owulidde bwe yagenda e Busoga n'asitula Kadaga tutakolangako naye era abantu baffe bonna ne baggwawo Bijiro yanga yali naye mu mmotoka ng'anoonya akalulu bwe yajja ekamuli eri eno Bijiro gye yeesimba yayogera ebyo byonna yagana okugamba nti bana yamugamba Bijiro yamugamba nti kankulindire egindi wane Lugazi tugende ffenna yamuyitako yayita direction inda akati yagana okuwanika omukono gwe ono yewaffe gomba muwaka twamaliza e Busoga yonna tufunyeyo omubaka omululu okwerwana ate bali bansonga mbi be bakola omulimu ogwo omukyala kye bakutika kakati gwe olowooza kuwangula otya obuyinza kati ekintu ekyo teyakomye ku ekyo bwe mwageze mu 2020 Basegirinya kwe yatandikira oyo Segirinya lwaki ye ku gundi ayitawo obuyisi nikirandikira awo naye nga balowooza nti Segirinya afunye popularity empitino tuba tukyali ku ebyo ebijambiya bwe byajja Segirinya Sewanyana n'abalala abaana abakwatibwa ttaka butaka oba okyali ku abantu badde ba MP olwaleero bali mu makomera bawo tulya wendo ne baleeta Galiana miliyoni 4 kagabo nakubirwa okwo Bashiri nakubirwa okwo owenjeru nakubirwa okwo owe nakifuma nakubirwa okwo owani awo ne bakuba abantu nga 7 kuba olina batebandeke ebyo bibadde bijali awo ate ne bikomawo kakade batandika gumpuga kugende tukoya abamasuuti ne bakuba mpuga ne bakuba bedi ne bakuba bagala bakuba kakembo bakuba Veronica kakati bonna obakubi obamazeewo wedaga baka 5 yetaga 10 muwanga gamba wedaga 5 kwa govuganya naye yoli gwomakinga je bulega fe tuleta Kasibante nga ye mwogezi wa DF tumanyi amakinga bali omunsi tumanyi amakinga Dombo owulidde tumanyi amakinga aboogezi b'ebibiina abalala kakati Kasibante ajja kulaga bulazi nti Ssenyonyi ali mu liigi ye wadde ropu ayogende wali buli omulaga nti omusajja oyo tali mu liigi y'oli bw'oba onoovuganya ebyo byotunuulira bannanga bali temulowooza titwagala bwagazi kakati ogwo omulimu gwatulemye okufuna ba MP oli agamba kati zaaka akugamba ne banne tujja kufulumya bonna nga bwe baagala atuleetere Sweet Mama atuleetere Dwight atuleetere Nubianili kati bali omunsa n'ayimirira bali omunsa ayimirire Kajija ayimirire n'ekyofa ayimirire mu bwakyofa n'omulala naawe oleete bano ba Dwight bagenze kumakinga bali mu parliament kakali Museveni ajja kweyagala akoowe bukooyi ekyokubiri Bukedi Bugishu Karamoja Peso Lango Acholi Madi West Nile Bunyoro Toro Bundi Bujo Gundi oyo Kasese Ankole Kigezi tewali no tetusuka nsalo za Buganda na Busoga
okukolamu omulimu niba ogenda kati ebipande bunoobiraba eriyo kaliyo kakati gwogenda kule bino bituwoza tuliyambala engule yogenda jambala ng'ogijja ku meeri eri gye wagamba eyo yensonga lwaki tulowooza nti bannaffe balina kye bakozeeko naye gaps ezo ani anaamaakinga bali bootafiire n'abalala tulese tutya kubanga bwe twali tukola wano Buganda ne Busoga twalowooza tujja kusigaza kyolira awala basemwogere Besigye gye badde bawangula ebyo byaddayo dda mikono gya Museveni. Now you need to work harder. Ate ne Buganda yennyini ogisigaze ate ojja gisigaza ng'ovuma Kabaka tojja kugisigaza ng'ovuma Nnaabagereka oba bwakyabazinga ovume ine bantu omuvume bonoba obikola ebyo ne Busoga ejja kugendako bonoba obikola ebyo ne Buganda ejja kugendako gutugenda kuvuganya Bwakabaka bwa Katikkiro golyoka olumbe mayegolooze nti olwokola nnyo. So bino ebintu ffe tubibala noga no ono wadde tiimu naye eyitibwa tiimu ya mupiira kati naye tekyantuusa wali kwe kuleeta DF n'aba PFF tubeebaza kubanga ndowooza bw'olabanga tiimu eri endala ogiza buki bujja kati Arsenal ogiraba eziddwako bujja erina weetuuse naye luli ebadde ebeera mu bya 14. Manchester United kali buli muntu agamba we have to rebuild, we have to reconstruct a new team. Naye bw'obeera onogamba nga bwe kyali bwe kiriba ojja kusigala okimanyi Man United yawonedde watono okubeera nga yeesaliddwako. Katonda yayambye nnyo Man U okubeera nga ezzeeyo n'ebeera mu 15 yabuzizaayo 2 byokka okusalidwa naye Man U gy'omanyi nga gw'ogamba sijja kuzimba tiimu mpya ate abo bebajja bazze kujjawo Man U enkadde ebyo byempulira mbusimanya DF ezze kujjawo NUP obuboziboozi obwo ffe tetwagala nabubeeramu. Webale kumpa mukisa okubaako kyenjogera olwaleero. So ndaba abali omanyi ebibuuzo yange ebimu byozzeemu ekibuuzo eky'ebibiina by'obufuzi ebijja then kitegeeza kinga bw'oyogera ebyo nga bw'obyogera olaga nti ekyamazima ebituli bikyali bingi bitulina okuziba byeyongera na bweyongezi naye nga ku kitebe Makerere Kavule leading opposition political party empapula bali mu kuzisijayo abaagala obwemupi obwa kansala obwaki ku kitebe ekya Dondo Road ewatango doi abenaremu bakola kyekimu FDC nayo yabagambye ngenda kuzomwezi wezi mujje empapula DP yakava mutabamiruka sawa zonna abagenda kujjayo empapula. So ngebyo bikolebwa nga nawe oyogera biri bwe bitu bino ebikolebwa biba bitegeeza ki ne ku Obote ku mulembe gwa Obote mu kinaala mwena era baali bajjayo empapula nga n'ebibiina ebimu era bijjayo empapula naye ng'okimanyi tulina okuleeta tsunami etuyambe tutereeze ekyalo. Ekibuuzo kye nkugambye abajjayo empapula ku Kavule n'abajjayo empapula eri bafaanana batya bw'obateeka ku minzaani baweeyinga batya bw'oli bw'aba 7 ng'ono ye 3 asobola okuuma 7 kati gwe ebyalutamaguzi byakoze tobimanyi mu paalamenti tobimanyi kati tuli mu katale kalusike katale kukyusa abazanyi bagamba omuzanyi gwe tuguze mu Arsenal yoli lokonga takusamba nako abati tasamba ne mu Arsenal takola na exercise omusami ali kati musami mu Man U gwe badde bakaaba Magwaya waliwo omulala awo badde bakaaba gwe oguze gwe osayininze omuleta mutimu tukubire mu ngalo lero tamaguzi signing yatta ngamba tukubire mu ngalo ati wabalabye signing simbi ntegedde kuba kyusa okujja mpozi ng'oli omubako bayensanja abadde independent era NUP ya mumma kadi era NUP ya mumma kati nalwanagage naye ng'ogyeko kati bano abalabe bagamba tufunye oli ani gw'ogamba nti ono tumusayiniza ne bali mu ezo abadde ku mwanjo ng'ogamba nti at least oyo wajjanga substitute abadde tasamba 11 eri naye nga wajjanga substitute eya mirambe y'eggwanga naye nga at least nga substitute ogamba kale Kasabwa ajja alina ka impact kakola abeera trusted okitegedde gubowera wa Arsenal oba abeera
ani ono mwana yali alwadde omutima mu Saka omwana yali alwadde omutima mugundi mu mwaniyo yali mugundi Erikson owulidde ndi kale bwajja ayinza okubaawo goolo I mean bali mwezi bamukozi bamweta kuwa road mayor bamutemudde bamumaze dda balabye nga wali wabadde anywezezza kati Nubian ateekwa okubeerawo osimanya wayiswa mufumbiro gwe batwala okwesimbawo n'alya ne ssente ze bamuwadde okusasula ekyokubiri iwaza mufumbiro ku ssaawa 24 mmeka zaabeera ye avaako ambuuziza ggwe mmeka zaabeera ye avaako kakati anze sisikyenjogedde ngambye nti ku ssaawa 24 mmeka zaabeera ye byo bimbadde kugamba tunoonya presidential candidate oba oli omusajja abeera ssaawa 24 n'eddakiika 4 abeera soba teekawo omuntu nga wakiri ssaawa 24 n'eddakiika 1 ali soba naye bwe ngenda ne ntunula mu bye tulina ono waffe essaawa mmeka zaabeera ye bw'ajja ku muzindaalo wano ssaawa mmeka zaabeera ye ndyoke mu makingisa oli eyeyita Saabalwanyi oli Suarez bw'obanga onoomuziiza oba ali mu Liverpool oba ali Barcelona oba ali mu Uruguay toleeta bano Gianni simanye asomowa Gianni laki kataano zosigazzaayo ate bakuwadde ne penalty ani weebakiramu oba otegeze kyetegeeza bannange omuzannyo tugulinyise Ssemujju ow'eggwanga bamuteekako George Musisi George Musisi kati ng'ogamba nti kakati ali George Musisi alina ebibuuzo tewabiwulidde kakati gwate ogobayo oli kakati ate oli aliko ebibuuzo gw'oleeta omugjayo oteekako ndowooza ontegedde kyentegeeza so bwe tuba kati tulonda tiimu eneesamba mu World Cup nga twagala okuva mu preliminaries n'okuva mu qualifiers waliwo ekyenjawulo kye tuteekwa okukola kye twataagala kujerega nti bannaffe babadde basamba okututuusa okuba nti kati Uganda equalifyinze mu tiimu ezinaasamba mu kusunsula kwa World Cup tetuyinza bajerega naye bw'oba omanyi ogenda kusisinkana Argentina Spain Nigeria bamosala olina okulinyisa totandika ate kwongera ku recruitinga ba dry tea but lwaki abantu ab'ekibogo betanidde nnyo ebyobufuzi ensangi zino ekyamazima nga buli omu waliwo ne gwe baabuuza ku TV awo ne bamubuuza amateeka gatamanyi mateeka gakayitibwa mu paalamenti anti bw'olabanga nga ayagala baka bwa paalamenti oli bwe mubeera awantu oli alaba nga waliwo omwami omu nga zivaako naye nga naye yakuba akajji n'ayingira gwate gwe zitavaako oba gwe zaavaako ow'ensimbu lwaki togenda n'ovuganya kubanga ogamba olaba n'oli munnange wetufaanagana naye azze ekyokubiri ebyobufuzi olw'okuba nti oli Suarez abifudde byakuluma abifudde byakuluma mannyo naki omuntu atuuka okulowooza nti ati nange amannyo ngalina ate gano gakulanga gambazzi nja kuluma tuyitewo naye nosebo boogera mu World Cup tebaluma bulumi n'oyitawo kubajjukira oba n'emipiira emirala eby'amaanyi n'otafuna na chance eruma muntu nosonyiwa muganda wange onyogeza ebintu byesaanisaanye kwogera wano kulowooza ebirala tujja ba twongera obitegeera naddala enteekateeka zammwe nga DF walimu atugamba tubasuniddeko n'enteekateeka tugenda ku naye of course nga bwe mugani tusanze Christmas egenda mu maaso waliwo byotajja nnyo okunenya naye we have to do it otubanga tunaava mu mbeera oba tunaabambagako waakiri tutandike weetaaga abantu nga bwe mbadde nkugamba be tubadde nabo nga be ba Messi baffe be ba Fernandez baffe
beba Bukayo Saka baffe tubasigaze ate tudire abatasamba bulungi tugule abasambi abalala kubanga tukimanyi nti team okusobola erina okuba ne squad kumpi abantu nga 3 mu omu bobera ngo ku squad enamba okyabalaka abantu basatu abali mu level ya premiership ne FA n'endala then ate Champions League wetaaga kineneko so bananga batamanyi bya mupiira mu nsonyiwe leero njogedde ku ebyo kubanga ab'omupiira bategeera bulungi kyentegeeza tweyanzege Honorable Walter Samuel Lubega Mukaku mubaka ddako wa ekindede Lubaga South abantu babere choice kituufu sibi agaba bugambi ndio manyi luli nze nali waka kofiro bo wambulero bo ekikonde nempitamu naye nga muli mu kigolaga ololaga chichi baga siri ayolesa ki siri ayolesa mubiri webale nyo bali yagamba tutolia ate mwe abantu baffe nkoba za mbogo zejja zokka obunya tulwanyise nyembeera ya bangamba nyenka abatudde ku side eri mu government eri eno abo balusibira mu bwa bangamba nyenka tulwanyise nnyo embeera eya kadingo mu byobufuzi tulwanyise nnyo n'embeera ya tebinkwatako ebyo ebisatu tunadiringa na bitujja kutandika okubambaga ku lugendo olw'okuzengulunya ffe Buganda ne Uganda tweyanza nnyo tweyanzege ona wadosizira okubeera nga otulaba tukomye wano Honorable Walter Lubega Mukaku ombaka ddako owa Lubaga eyo Maserengeta gite Lubaga South muna DF Democratic Front n'abavubuka bankubirize DF Honorable Mpuuga ne outfit ye akumandinge Greater Masaka yabakolera ebyobufuzi weba musinga y'amaanyi bwa bunafuwe kati ye concentration yebere Masaka district ziri awo nga 6 zikumala ziringa mwenda zikumala sebo wetalira omumuka nkugambye zikumala kati kyogamba ne office ye yali badajiteka Masaka buterevu ate ndongoza kwandi badde Masaka ate kati Kampala waliwo business that mukumanya okwo ffe nga ERP so kompero omusajja ono close up bijirwa yero bijirwa ogamba nti Mpuuga ne DF ye okukola emirimu obulungi yandigenze Masaka era lonchi eyo yadde esaana kubeera Masaka wali eri n'ofiisi enene nnyo ey'ebyobufuzi ng'eri Masaka concentration ye na buli kimu akiteeke Masaka akiteeke Masaka olwensi kubanga eyo holiday evamu ababaka nga 25 ku 3 ne babbako 14 10 abakoze aba champion ye Kampala kubanga ultimately futwagala report nga kaluka wedde olese eki sente zibayuwa ku no office wano it is a waste of resources tezina makulu eno area ya wano ya Nuupu obaleka ne bakola emirimu gyabwe gya Nuupu wano guno ogende Masaka n'obateega wekiba kibooko kuvuga kibooko nevuga sibye bino omubaka leader opposition ya Kampala n'agende Masaka n'akubirayo omubaka we Masaka ekyo tebakikolanga ku IRP bakikolenga ku Mpuuga so bakugamba nti ayagala kwesiba ku president samu amagezi ki sirowooza nti agenda bwesimbako sikiraba bwawesimbako yes president wa kibiina wa kitiibwa bintu byonna birina naye alina injuries kwekyo ekifo sali redde era ajja kudda wali ng'omubaka Nyendo Mukungwe ne munne wa Kimanya Kabonera ne wa Masaka City tiimu eyo tiimu eyo tiimu nnene kubanga Bolode balina n'ababaka ba party njagala okutegeeza baba kugula kinabagamba ne bagende Masaka nga tebanyaga muntu n'oguwe Kampala ne bakola political mobilization ye Masaka ababaka ba Nuupu bonna abava mu kolido ye Masaka bali mu kaseera akazibu nnyo abakyesiriikiriza mu mweni yupi
kati ate nabo benyini bajja Kampala bakolera ebyo eno teri era ffe Busoga kyovola bafu tuli banjawulo mu kisaawo era nze bwe naalonkinga ekintu ojja kulaba ng'ekyaffe kyanjawulo era nga kino kingira eri njagala okutegeeza nti amawulire galina kuva eri wansi nga gambuka eno so mukulabako si kibi tutandika ekibiina kye naye kyandibadde kiri Masaka nga wangamba ku kya Dr. Besigye kyeru kunjiri PFF erina kukolera eyo mirimu jurisdiction wano waliwo player omulala mumulekeewo wetuba twagala jjajja okugenda nti nga mukola bya jjajja nze wendi awo kupea wali kubya jjajja naye olaba abatabiriiko we bazanya bo bazanya byabo kyokka public ate nedda kunze public netabasalira musango ne public eno okitegedde buba budde bwe butambula ne butambula abasajja wetuba nga tuli ku bya jjajja agende ERP proposal yaffe ye Kabaka kubanga Mpuuga yali alina okweddiza Greater Masaka akungewo abe nga president waawo era nga bona akola ebyobufuzi eyo olina okwebuuza ku ba DF ensonga weziri ez'okubagamba kati bamukaako baba bagenda kola bati abagala okwesimba muno nandi kakati mu strategy ya ERP teyaccommodatinga buli muntu abamu mujja kufiirwa mulimu abafiirwa mu plan mulimu abafiirwa yes mulimu abafiirwamu kati tolaba ekimenya abanupu obutakkiriza strategy eyo nsonga eriemu nti Bigirwa Moses atwale Busoga ffe tube nga tukoma wano wokka abaatunafuyiza ate twagala okwetala eggwanga lyonna naye nga byakwetala bwetazi nakulambula boda eri luddawa ne muvaayo muyisaamu ggaali naye nga si kuwangula bwa president so nga ekyo tekikoledwa kyogamba jjajja akyanywa kyayiwe akyakola emirimu gye talina namugamba era nalabye naye jjajja alina omukisa sigulabanga oba alogerawa ogamba kati bakiwandiikawa nti ekibiina ekirala bwe kiba kizize kirina kugenda omukulembeze constituency bwava we kiba kibeera okusinziira ku political situation ebeerawo ani bakiwandiikawa bano bannabyabufuzi babiruddemu bo babiraba ne bagamba nti kati wano constitution bwe kiri mu constitution tekiriimu kati nze nyinza ogamba Bigirwa nti gwe beereeyo beeraawo egindi alina Kamuli bamuzaala Buyende lwaki yagenda Buyende bamuzaala Buyende era gye yalinga yesimba kati we Kamuli kati nga nzirawo nga mugala Bigirwa ddayo Buyende nga yemboozi mukakujenziza okunyumya tugalewo emboozi eyo mwana tugaleyo emboozi eyo tugalewo lwaki yewa Eastern yonna anti kati yagamba nti mu Eastern anti lwaki yewa Eastern we Buyende naye namuwagira era nkyamuwagira okutwala Kamuli municipality nze sijja kuba mu mboozi ze oba mu mboozi zongambye simanyi oba yazoogedde naye bw'aba yazoogedde sijja kuba mu mboozi ezo so kubanga mayiti waliwo bakiwandiika nti Bigirwa ateekeddwa kubeera namulekwa Buyende oba kati nga Magowego gyali Bigirwa kakiikirire abaawa abeekamuli because eyo yonna area be baana baawo because eyo yonna area Bigirwa asobola n'okubeera MP w'e Lubaga tetwakasooka kulaba